ntandise nti awendi nanti 12 verse 19 era waliwo ebbaluwa eno yawandiikibwa Naye Kati Museveni omwaka gwali gwa 1998 ennaku z'omwezi zaali 10 December. Ekibiina kyali kitibwa UPMO kyekibiina kimwe yali ayimiridde ng'omukulembeze ayigwanyiza obukulembeze bw'eggwanga mu 1998 December nga 10 waliwo ziri 13 naye almost ye period yemu gye baalimu mu 1900 era bwe budde bwomu mu 1998 ng'awandiika ebbaluwa eno agiwandikira akakiiko k'ebyokulonda chairman wa kiiko k'ebyokulonda eyaliko mu biseera ebyo mu 1998 nga yeemulugunya ku ki Naye Kati Museveni yeemulugunya ku mbeera eyali emuyisibwamu yeemulugunya ku butali bwenkanya obwali bugenda mu maaso mu campaign eya 1998 ng'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda keekubidde nnyo oba kawa favors nnyingi nnyo gavumenti y'Obote oba presidential candidate Milton Obote n'ekibiina kye ekya UPC nti bo babakkiriza ne bagenda mu bibuga ne bakuba mu campaign babakkiriza ne bayita mu bibuga wakati n'ate Museveni tebamukkiriza kuyita mu bibuga tebamukkiriza kuba campaign mu bibuga Museveni bamutulugunya n'abantu bebatulugunya bakwata okitegedde njagadde okutandika n'ebbaluwa eno etuwe kyenjagala twogereko leero nti waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero luno tudde nga Kyagulanyi akubwa emiggo abagizi bakubwa emiggo Bannayuganda bakubwa emiggo Kyagulanyi takkirizibwa kuyita mu bibuga takkirizibwa kuba campaign mu bibuga exactly ekyakolebwa ku Naye Museveni 1998 kyera complainingako kyali mukola Kyagulanyi olwaleero just nti obukulembeze bwe bukyuse bwe bwenjawulo naye ng'ebikolwa bye bimu naw kiki yalwanyisa kyeyajjawo kyatugamba olwaleero ekitaliwo kubanga bye yalwanyisa kati bye byonna tuyite mu bbaluwa eno ffenna wamu tulabe biki bye yali agamba nga ye Naye Kati Museveni bye yakomplainingako naye atulwaleero nga bye biriwo bye bimu tutandise tuki UPMO Kampala December 10th 1980 bigambo bya Naye Museveni nga yabiwandiika wuliriza bulungi wano Mr. KMS Kikila Chairman Electoral Commission Uganda. Dear sir, violence and unfairness in ongoing campaigns. Naye Museveni yawandiika mu 1998 jatusome bulungi ebigambo bino tubyetegereze ebigambo bino nti nze Naye Museveni n'ekibiina kyange ekya UPMO tuwandikira gwe Kikira tuwandikira Kikira KMS Kikira tukuwandikira gwe akiiko ebyokulonda kulwa okutulugunya okususse okutyobola eddembe ly'obuntu okususse obutali bwenkanya obususse obugenda mu maaso mu campaign zino ze tulimu. Naye Museveni nga yawandiika kulya wano we write to express deep reservations over the unchecked irregularities in the ongoing elections and to caution that with such elections we will be forced to resort to other means. We particularly note and urge you to address the following. Naye Museveni nga yogera ebyo waliwo obutambi bw'endayo abasirikale bagenda bagamba Kyagulanyi agenda agamba abantu bwe babba akalulu ku bigenda mu maaso ebiri mu kukolebwa olwaliro mu ggwanga Uganda mu campaign ebikolebwa ne bigenda mu maaso bwe biti Bannayuganda bagenda kugenda beekalakaasa ku makubo bajja ku gavumenti ya Museveni. Naye abasirikale nga bakunula amaaso manene nnyo bati nga gamba tekisoboka tetuyinza kukkiriza bumenyi w'amateeka bwe tugenda mu maaso nga byoyogera nga ffe twagala eggwanga lyaffe. The same words Museveni yabyogera agambye wano nti tuwandikidde gwe wakakiiko ebyokulonda nga tukutegeeza nti waliwo obutenkanya ebikolobera biri mu kukolwa ebitoogerwako byotagamba kuba byotatereeza okitegedde mu kulonda kuno oba mu campaign zino ze tulimu tugamba nti singa bino bigenda mu maaso nga bikyagenda nga bwe biri n'otabikyusa n'otabitereeza tugenda kukakibwa okuyikozesa enkola endala
nkola kize bakozesa kwali genda mu nsiko ne bakwata mundu ne batabana Uganda emitwala 5 n'omusobyo n'atula mu fochali mu olwaleero kati Kyagulanyi bavyo n'agamba nti bwe mubba akalulu kafutenda kwewa ku nguudo twekala kase mu mirembe tujjako gavumenti y'omubbi ng'abasika bava ku bantu emiggo oli ayogeza bigambo nga kyabagamba si kyakugenda mu nsiko okukwata mundu kutta abantu wabula kuyimirira ku makubo kujjako gavumenti abasika ne bakuba abantu ne bagamba Kyagulanyi inciting violence waliwo ne yabikola tasibwanga naye no one day ajja kusibwa ulira wano we particularly note and urge to address the following nti baagala bino bikolebweko bw'oto yagala tugende mu nsiko tukozesa amateeka malala oba amakubo malala ekisooka kye bagamba arbitrary arrest of our supporters okusiba abawagizi baffe abatalina musango nga mubasibira obwemage byali mu 8. What's happening today? Kyekiriwo olwaleero gwagoberera ebiri mu kalulu kyekiriwo olwaleero it's the same ulira wano violence ekyokubiri n'agamba violence by security forces against our supporters kyekiriwo olwaleero walabye ekyabadde eggulu walabye ekyali ekawempe walabye ekyabadde nakawa walabye bibadde bijabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo buli Kyagulanyi gy'abadde alaga obadde obiraba bulungi obyetegereza nga bavayo boogera nti ekibakozesa ekyo n'okumugaana enkuŋŋaana ezimu zisazaamu mu kubanga Kyagulanyi eri mu ku-inciting violence abantu bekalakasi bajjeko gavumenti naye ate waliwo yagenda mu nsiko natta abantu najja ku gavumenti eyaliko wulira ekyokusatu kye baasaba nga byonna bye baasaba luli kati bye biri mu kukolebwa just ba different players naye ate kyoba omanya nti ku kiseera ekyo Museveni yali minister wa defense mu kiseera ekyo yali minister wa defense naye minister wa defense nga yeesimbyewo okitegedde naye ng'asaba gavumenti erime kukozesa ye minister mbaakulembera okuba abawagizi be n'okuwamba abawagizi be tutambula no basibira obwere tutambule bulungi ekyokusatu kye yasaba yagamba gerrymandering in favor of UPC okutematemamu ebitundu okitegedde nga muwa UPC beetu yo gyeyina amaanyi mugitemeraatemera neyongera okuganja oba neyongera okunywera yo mugiwa favors efuna bakandidate bangi ffe tulime okufuna binyini bakomplainingangako gerrymandering okutematema obutundu okukeculakecula okwo olwali Museveni Byeyali byakola wulira wano ekyokuna kyeyasaba just by different players be bakyuka naye ng'ebikolwa bikyali the same kikya tulina okukola mu Uganda wuliriza ekyokuna a biased electoral commission controlled by Milton Obote and Paulo Muwanga in favor of UPC. What's happening with the Minister Byabakama? Kyekigenda maaso. Minister Byabakama alagirawo kaate nti ali biased byonna byakola alina gwakolera biri in favor of General Museveni nekibiina kye kya NRM ne byava byayogera bakandidate banupu bonna bali disqualified mbu tebasoma mbu tebazaalibwa mu bitundu ebyo naleka NRM baitemu unopposed byonna bikola in favor of NRM Obote naye kibali bamukumpleninga kono eshoke byokulunda keke yali ateekawo kali kakola byonna in favor of UPC nwalo General Museveni byakola enamba yokutano General Museveni gye complaininga ko wulira wano remove of our campaign posters and illegal interference with our candidate Mr. Museveni's rallies. Oh my God. Vamundaba bulungi. Kati chanjawulo ki General Museveni kyali complaininga ko kululi. Kyali complaininga ko kyennyini n'olwaleero luno kye tuli mu kulabako. Nti bajjayo ebifaananyi ebyo byali posters ebipande bye babitimbulula okitegedde bamala obitimbulula ne badda ku nkuŋŋaana ze ne baziremesa. What's happening today? Kyekiriwo olwaleero gwe Munnayuganda jagala ogula amaaso ebyali complaining wako nti Obote byeyali akola naye nga complaining nti Obote abikola yali minister wa defense wa Obote okitegedde nga complaining anti the minister wa defense bali mugane enkuŋŋaana zange n'okutimbulula ebipande byange General Kaguta Museveni byali agamba luli olwaleero kati n'agenda mu nsiko kulwanyisa ebyo abijjawo. Now what's happening today? Okulwana kwe kwalimu amakulu kyekibuuzo kyange kyenjagala tutandikireko olwaleero.
welcome Samiso Balaba ujja on agament ey'omukaaga General Museveni nga era complaining voter bribery with food and hose. General Museveni bino yonna yabikopa ku Obote olwaliro bw'ogenda mu nkuŋŋaana za Museveni yonna gy'akuba osanga bafumbidde piraawo masala emmere engi n'ennyama n'abagulirira sabbuuni munyu sukaali bye babawa n'essente 2,200 buli muntu 2,200 abamu n'omutwalo bye bayagadde okitegedde enkumbi tebakyazwa kubanga tezikyalina nnyo mugaso nalyo enkumbi yali ya mugaso nga tebabawa kasente bali omuntu yagamba mumpe 10 ngende nnime nefunye sente zange kitegedde no kati olwaleero take enkumbi yali nzibu lyogula kati omuntu amuwa enkumbi n'awaayo akalulu kati olwaleero kizibu nnyo omuntu okufuna 2,000 nawo ojja kusimba line bakuwa emmere bakuwa n'enkumi zo ezi food luli yaliwo nolwaleero food weeri kati waliwo n'enkumi ezi 2 wulya wano nagamba forewarned is forearmed. Nti akubagulizaako muganda wange okitegedde baamaliza General Museveni sinsiale Jacobo asiimwe yali muwandiisi wa UPMO nga yawandika kyokka ebyokulonda nga bakomplaininga ku violence yali egenda mu maaso ku General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero luno lwennyini General Museveni ebyo bye yawandiikako ng'abyekomplainingako ebyemiggo kuba abawagizi be aganya bye biri mu kukolebwa mwalabye ekyabadde eggulu bibyo ebifaananyi byabadde eggulu be baana oba security nga bakutte emiggo abo ayina ne radio call sheza wasitwe naye ali mu leya okitedde bamamaje nga bali mu kuba abantu bakyagulanye eggulu okitegedde bonna bakutte emiggo bakuba abantu tebaagala abantu bagende mu lale yakyagulanye. Why would you be beating Uganda nze batalina kye bakoze kubanga akatengo kati then kiki yalwanyisa General Museveni kyera tugamba nti mususse katubajjeko tuwene musiko tubajjeko nga bennyini bye yalwanyisa is the same actions bye tulimu okulabako olwaliro mu campaign. Ebaluwa Evudeyo ebbaluwa ebadde nga yakwekebwa twali agirabako naye olwabino ebigenda mu maaso Ebaluwa Evudeyo General Museveni ali mu kuswala. What is going on? Lwaki tavayo na questioninga bano bebaani? Lwaki tavayo na stoppinga? Never these are men. Si bantu bajonti bakuba just bambala engoye zaabwe ne bakwata emiggo bajja bakuba abantu. Nenga batunulira they are soldiers. Okitegedde beebo baabo baboyi baffe baabo bebali mu kuba abantu bebiriwo mu ggwanga lyaffe olwa nakatambika kano. Let's just look at this a bit. What about the military is doing to people? Oh my God. I've not done anything wrong. We are not. Come here, my brother. Why? We have not done anything wrong. It's all right. They're doing a check for this jam. Look what they are doing to us. Look what they are doing to us. It's okay, my brother. It's okay. It's okay, magician. It's okay. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. Tetulina musango gwe tukoze. Naye laba amagye bwe gali mu kweyisa. Laba police kyali mukola. Look what the police is doing. Exactly. That's went on in Gulu. Byali Gulu ebyadde Gulu. Mabire bulungi okitegedde. Nga buli omu yeebuuza why would you be doing this? Ndi musanyufu nti bannaddiini bakyayongera okuvaayo
okusitula amaloboozi gaabwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga ne bannayuganda b'enjawulo bavaayo okwogera ku ebyo ebikolebwa kwajja Museveni yatutimba bbula yatubika akatambala ku maaso n'agamba bazadde baffe n'agamba bataata baffe bajjajjaffe nti ekindeese kyenjagala kujjawo bikolwa bya Obote ebyo bye tusomye mu bbaluwa eyo naye olwa n'atutimba bbula n'atulaga nti ajjawo ebyo bikolera nti abijjeewo kati olwaliro byemu byebiriwo musajja wa Katonda ono weggulu eyo olwebyo byolabye mu katambyako n'ebisungawo bingi byesaagala kulaga kubanga bitiisa ye Reverend Father Eric Justin Wuma avuddeyo n'akondeminga ebikolwa bya Museveni bye yakoze eggulu n'agamba walwana ng'ojjawo bino byolana ng'ojjawo ate by'okomezaawo then what's the essence of y'olutalo olwa 86 lwali lwaki n'agamba and you want to kill come and even kill me mwagala kutta nange mujje mu nzita enzuuno wano asobola tufuna ebigambo bya musajja wa Katonda come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. We don't want our city, our people to be used. We are not materials or property for someone's discretion. We are created in the image and likeness of God. The message of Prophet John the Baptist must find a root in your life. Repent, for the kingdom of God is at hand. It's a message for all of us Ugandans. We are living like enemies. Umegina kiri umegina, wacha Allah kukwawa. Pawe kitikiru. Pawe kitikiru, chodo gina taa. Tiru parbati kunyu. Toti tiru pale eno tiru parba. Tiru parba ni kunyu bekiriao ni kwero gimaraj ni timu gimabe. Gimabe tipi danu duyu. Gimaraj tipi danu duyu mergu kwene raj. Umel diwa huwaju gimaraj ni gimabe kwa Robabu furu kapolako. Kanoniro Robabu kwa mamewa la huo ni tauni gruperjo enu tunkwen. Jumu kene ke go wigitigi lero. Jumu kene ke toor bekangi. Dama mapula wule wa bekangi. Dama mapula wule wa bekangi.
RCC wajani inpe ku no dukanu kungo nigi wajigi nigi no dukano ni pinye po berma be pinye ja berma be dichu anya ajuma wa pinye berma be. Wow, what a nice message from Reverend Father Alec Justin Wuma. Chakulanya Musiminyu n'agamba nti, thank you. Nobody will silence us. They want to silence us, but nobody will silence us. We must raise up our voices. Fino kwanga tusoma lobozi gaffe buli mwayogere kwebyo byolaba ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Kati Reverend Father oyo nga yakawogera ebyo ebigambo. Tuli ku bintu General Museveni beera complainingako Obote Byeyali akola okubuzaawo abawagizi be, okubuzaawo abantu be, okutegedde okubikolwa bye byakolanga. Olwaleero tutuukidde nga waliwo Reverend Father bamita Dusdedat Sekabira, ye youth chaplain wa Masaka Catholic Diocese, yabuziddwawo. Era nga Kyagulanyi yawandise ebigambo bino nga ye mulugunya ku Reverend Father ne yabuziddwawo n'alwo nga gye buli tannaba kulabikwaako, tamanyikiddwako wajali, tamanyikiddwako mayitire, tetumanyi wajali, yabuze ali luddawa. Okitegedde ebigambo Kyagulanyi yawandise agambye bw'ati: Reverend Father Dusdedat ekigambo kino erinnya lyo lirime okusoma Sekabira, a youth chaplain of Masaka Catholic Diocese, is apparently missing, having been abducted a few days back by armed men moving in a drone registered number UBE 199. Oh, let's do this. 199. Let's take it there. 199 in Masaka. His whereabouts remain unknown. Father Sekabira ono yabuziddwawo emmotoka ya drone nga namba yayo empandiise mu kitongole ky'ebyemisolo eri UBE M99F. Okitegedde nga yeyo eyawambye Reverend Father Sekabira n'abuziwa n'ekisalo tamanyikiddwako wajali. N'agamba nti today one Sarah Nambogo was abducted from her workplace at Kampala Club by armed operatives traveling in a Toyota Noah vehicle registered number UBP 7191G. Her whereabouts remain unknown. Owulira nti waliwo n'omukyala amanyiddwa nga Sarah Nambogo yawambiddwa okuva wakolera e Kampala Club. Abasajja abadde bakutte emigemera wala ne bamubuzaawo mmotoka emanyiddwa nga Toyota Noah, era no father yeye yamubyadde Noah John. Okitegedde wulira eno eri namba UBP 790G nti nejje buli mutamanyikiddwako mayitire. Wulira ebigambo bino byasimbyewo okuwandiika. Every Ugandan in duty bound is duty bound, Newali Museveni Gyeyawandikira, is duty bound to fight against this growing lawlessness. Ne mu bbaluwa ya Museveni byetulabye ebigambo bino byenyini, the same words. As we have repeatedly said, there can be no heroes in a sinking boat. First, they came for Muslim clerics. Then opposition leaders and the members, then some within the academia and the civil society, then some foreign nationals. Now they are coming for Catholic priests and the professionals. Who is next? Every one of us must act fast in trying to restore the rule of law. Our thoughts are with all victims of the brutal regime. Bino ebigambo byennyini Kyagulanyi byawandise bibadde mu bbaluwa ya Museveni nga anenya Milton Kawenkene Obote
n'olwagino Museveni byakola kati yalwanira ki? That's my question. Kyekyamutola mu nsiko okulwana n'atuwuddisa n'alaga nti no waliwo ekikyamu ekyaliwo naye ate ng'ebikyamu byennyini ebyaliwo n'olwaliro byakola. Kyagulanyi agambye buli munnayuganda kikkakatako okulwana okulaba nga amateeka gakomawo mu ggwanga omenyiwa amateeka buveewo nti nga bwe tuzze twogera buli kadde nti mu lyato nga libbira teribaamu muwanguzi eryato libbira temubaamu awangula nedda. N'agamba mu kutandika baasooka ne bannaffe abasiraamu n'abawambanga ne batulugunya ne babatta ne babasiba ne tusirika ne baddako bannabyabufuzi abokulembeze n'ababaka ba paalamenti ne tusirika kati ne kuddako era okuwamba abayivu n'abo bakulembera ebibiina ebyenjawulo groups ez'enjawulo ebibiina civil society ebibiina ebyo ebyenjawulo ebitukenkula obwongo oba ebirwanirira eddembe ly'abantu ne tusirika ne baddako kwabo abatubayise bani abafolini bannamawanga abava mu mawanga amalala abajja wakuno ne badda kwabo era ne tusirika n'agamba nti kati olwali bazze kuba katuliki abakulembeze b'eddiini mu ddiini y'obukatuliki wamu n'abo abakenkufu twebuuza ekibuuzo nti anaddako who is next nti kino kitukakatako gwe buli naganda okakatibwako kulaba nga olwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka mu ggwanga Uganda. N'agamba nti ebirowoozo byaffe n'obulumi bwaffe buli eri abo abatulugunyiziddwa gavumenti ya Museveni. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'abyogera. Kati yabadde nga yakoze akatambi kano ng'agamba abasirikale nti bye muli mu kkola olwaleero bangi bazze babikola naye tebabadde bawanguzi. Then gwe omanyira wano gwabikola lwogenda kuwangula n'abajjukiza Sam Omala nti Sam Omala yakola wano effujjo ddene nnyo ne mwabengifa gye yafaamu ng'alinga ataliko babe nga tewali amufaawo naye nga baamukozesa bo basigale mu buyinza naye nga tebakyamwetaaga. Kati who are you nti gwe ogenda kukozesebwa bino ebikolwa okuba bannayuganda okukola effujjo nti in the end baba bakwetaaga. They are only after their presence in power. They are not after your presence in life, in service, and after service. Sibe baliko. Era bote bakuwagaliza kalungi bo beyagaliza bokka. So kule bigambo bya Kyagulanyi bino ngagamba bannaffe abali mu uniform. Ande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania, afande sirwana nawe nwanirira gwe. Dear officer, the gun you are carrying is worth $2,000. Look how your gun is looking better than you. They pay you 400,000. 400,000 is what they pay you. But the gun you have is $2,000. Why does the gun look better than you? That gun is a weapon of destruction. But you, a human being, a weapon of construction. A police officer should be respected. You are going to retire from the police. You should have a future when you retire. But even Wazalendo, you the soldiers, is not helping you. For all of you, I want you to think about the people like Afande Omara. Afande Omara Mumumanyi. You officers, think about people like Afande Omara. And how we mistreated people. And how we ended up. May his soul rest in eternal peace. We don't hold it against him. Think about people like Afande Kawesa. Think about people like Afande Chirumira. You are just a number to these people. You don't matter. You should get a leadership that gives you dignity. Of course, that leadership will not allow you to beat people. But you need better pay, better help. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayogedde nga abyolekeza abakuumaddembe bye bali mu kukola egino Museveni baali bakola ki bye baali bamukola naye yalwana nnyo n'agenda mu nsiko n'akuba amasasi n'akuba emmundu okulaba mbu ajjawo ebyo ebyali bikolebwa naye olwaleero luno ebyo byali ajjawo byalwananga okujjawo bye biri mu kukolebwa olwaleero lwaki bigenda mu maaso n'okukolebwa ng'ate yatugamba nti alwanye kujjawo ebyo
ng'abijjawo nti ku bannayuganda baali bayisibwa bubi nnyo naye ng'ati n'abantu bageza okukuŋŋaanira Kyagulanyi bwali oba ku woteeri nga badde bakikuŋŋaanirako kati bakubwa miggo batuusibwako bisago bakolebwako bikolobero kati General Museveni kye yalwana kye yajjawo kyatugamba nti nalwana nenzijjawo kino nakola nnyo nenzijjawo kino olwo akatami kano ya weda kino nyanka balage bano kati bakwata n'emmotoka z'amagye ne bajjako number plate kubanga tebagala obujulizi ensi bulala olabe bulungi okitegedde bakwata emmotoka ze batambuliramu ez'amagye ne bajjako number plate mu okubuzaabuza obujulizi naye tuli mu mulembe mulala nnyo ensi yonna eba eri ku kamera always balaba iyo isa UPDF ka number plate bajjako yaaki and who is that guy ali mu kuchokola ali mu kuchokola tali mu ngoye z'amagye ali mu leya naye alinga nti yalina obuyinza ku baana abasirikale then what's wrong Museveni bye yakomplainingako olwaleero bye biri mu kukolebwa olwaleero luno this is the guy anamumanyi ono who is this guy who is this gentleman is he a gentleman this is ono tumuyite tutya mutemu how could you do that ku bannayuganda banno yuyo asindikana security ya Kyagulanyi okitegedde okulaga nti ye wa kitalo ali mulaya naye ajja ku Kyagulanyi alage amaanyi who is that boy Kati Byakola abantu okitegedde ali muleya naye alaga nti ye wa kitalo nnyo kati simanyi nti ate kubanga naye wabuyinza ndowooza mu ggwanga then what's going to happen mulinde aftermath ebigenda okuhappeninga ku basirikale bawa Kyagulanyi okumukuuma oyinza osanga baluzinze emirimu gyabwe olwa kino kyeyakola kino kimbino ne bakola bino ne balemesa abali mu leya okitegedde oyinza okanga nga baluzinze emirimu gyabwe kuba onakulaga nti yalina amaanyi mangi n'okusinga abasirikale abali mu uniform era ye omu yabadde ajjako number plate ku mmotoka who is this boy but the world knows him era ensi ejja kumumanyi kijja kumutegeera abakola ebikolo balowooza bakabi bakatawaana one day they'll answer to these actions banza okulaba lero nga bamaanyi bakitalo nnyo naye the day will come bajja kwansalinga nsiimye nti waliwo ebbaluwa ezigenda ziyisiŋŋaanya okuva mu bakulembeze ab'ebitundu mu bitundu ebyenjawulo kati nga waliwo ebbaluwa eno evudde mu bakulembeze okuva wa nga bawandikira General Museveni ne gavumenti ye abakulembeze bavuddewa bano abakulembeze b'eggulu abakulembeze b'eggulu nga bawandiikira General Museveni ku bikolwa bye byakoze mu kibuga kyabwe ye ebbaluwa bwaguuga okitegedde ne bamugamba condemnation of the violent acts in Nyoya, Amulu and Gulu City. Your Excellency, on Saturday, 6th December 2025, Gulu City witnessed cruel and macabre acts of violence meted out on innocent citizens and the supporters of the National Platform no presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Similar acts of violence had been meted out to the same candidate in Nyoya and Amulu district. These criminal and cowardly acts were allegedly masterminded by local leaders of National Resistance Movement (NRM), who instrumentalized the yellow border, and the delinquent children, locally known as Agu, and other goons to inflict harm on innocent citizens.
bino bibadde bikolebwa bulijjo nga abantu basirika naye okulaba nga abantu batandise okuvayo ne boogera nga abakulembeze bandika mbaluwa nga gano nga banenya ku Gen Museveni ku bikolwa ebire bigenda bikolebwa ensi ezuukuse. Wulira, the people of Acholi and their leaders condemn in the strongest terms possible those premeditated acts of violence committed by organized crime criminals and some members of the security agencies. The Acholi are a peace-loving and tolerant people, and their leaders the people of Acholi and their leaders condemn in the strongest terms possible those premeditated acts of violence committed by organized criminals and some members of the security agencies. The Acholi are peace-loving and tolerant people who are slowly recovering from a long period of armed conflict, whose consequences have and continue to undermine the development of the sub-region. We, therefore, detest all forms of violence planned and orchestrated by whomsoever. The delinquent children are a manifestation of the legacy of the long war. They need help from the government in the form of psychological support and sustainable livelihoods, rather than being used in instruments of violence. Mr. President, the cardinal responsibility of the state and its forces of coercion is to protect the lives and the property of the citizens. Is it not ironic that the state security apparatus is instead harming the very citizens they are supposed to protect? We call upon your government to thoroughly investigate those criminal acts and bring to book the masterminds and the perpetrators. Furthermore, we request you, Mr. President, to identify all the victims of this criminality and compensate them for the death, injury, and the losses incurred as a consequence of the unfortunate incident. We also call upon the chairman of the Electoral Commission, Byabakama, to style up and take charge of the electoral process or resign. Okitegedde? Tuli ku bbaluwa ya Museveni Gyeyawandika ne bano bawandiise bbaluwa emu nga bakondemminga akakiiko byakulanda ne Byabakama. Finally, we would like to assure the people of Uganda that the people of Acholi are very cosmopolitan. We live amicably with all communities of this country. Any attempt to knock our heads with any community is completely unacceptable. These criminal acts do not therefore represent the behavior and the culture of Acholi people. Yours sincerely, nibateekako emikono abakulu bonna ab'omu Acholi. Okitegedde nga bakondemminga ebikolwa bya gavumenti ya Museveni n'abasirikale n'asooka ebyokulonda. Ebbaluwa eno era erina similarities zezimu n'eri gye tubaddeko eya Gen Museveni gye yawandiika nga naye nga yemulugunya ku bikolobero ebyakolebwanga. Okitegedde abasajja ba Obote nga naye yali minisita wa defense. Okitegedde kati nolaba byonna ebiwandiikibwa abaganda Kyagulanyi byonna ebikolobero byebikolebwa Gen Museveni byakola. Kati no kooti yagaddewo nga 10 kooti yagaddewo negaana okukola
mbuno General Museveni alinayo campaign laali ninga chamugulanya wagano gena mbibuga bamulanga kimu teja ku disrupting emirimu nate General Museveni yaganye sigala ya government damba kukola mirimu gyalyo kubanga yazi mushindu kwa campaign court advocate court staff Mustegede assistant registrar Masindi High Court yagaddo negano kukola udida bibi ne bigambo the resident judge Masindi High Court no court hearing on 10th December. This is to inform you that there will be no court hearings on 10th December 2025 before the Honorable Resident Judge and the Assistant Registrar. Reason, the President will be holding a rally at Masindi Golf Course opposite Masindi High Court. Therefore, court will not be accessed. All cases that were scheduled on 10th December 2025 shall be adjourned to further dates. We regret all the inconveniences. General Museveni tebamugana kuba wawo lukungana yakizwa okulemesa emirimu mirala ogenda maaso naye abala tebakizibwa kukola ki kugiremesa. General Museveni okitegedde bagana ani noob oba kyagwanya kuba campaign yonna gyabazi kuba nga bamugamba disruptinga emirimu gy'abalala natono yaganye kusigala government damba kukola. Okitegedde request to use kololo laba wano bagana nupo okozesa kololo yasaba okozesa kololo Evudeyo Museveni yawandika to use kololo ceremonial ground to commemorate 4 years of national platform since unveiling ne babagana. However, due to the ongoing infrastructure development at Kololo Command Grounds, we regret to inform you that the ground will not be available for event. Babagana mbuteja kubeerawo nga bagamba mbuno ekozesebwa. Okitegedde boba bakone kyebekwasa anything kyebekwasa okulemesa Kyagulanyi Center kandi nawo wasinzidde najanga gavana Uganda nti it's your responsibility okutuusa eggwanga teri mulala. Ebaluwa ya Museveni yiyo naye yagamba kasita bitakyuka I'm going to do whatever it takes okulaba nga mbikyusa n'agenda mu nsiko natta abantu beyatta paka lwe yatuuka kati wali olwaleero nawe Munnayuganda tunula General Museveni byasuubiza byalwanira yabikola oba teyoka okusinza ku baluwa eno between baluwa bya complaining akere byamutwala mu nsiko. It's the same actions ekyali mu ggwanga laffe olwaleero. So what should we do? The answer is protest vote, nothing beyond that. Mu mirembe tayi Bulgaria abana bageze ku makubo ne bayimirira ne babeerako encha wiiki nga tebakalakasa kuba mayinja nga tebokya kintu na kimu obulanga bakutte ebipande babeerako basiba kwe basula paka government bagivunisa nnuma y'ekigo ne badde bakulembera bubi olwaliro mu Uganda. Kyo twetaaga mu Uganda to wake up nomanya nti eddembe lyo terigulwa bunusu eddembe lyo linodwa twalagenda dirwanirira tetugamba nti mukwata mayinja mukuba abantu tetubyagala mukwata emigo tetubyagala tomwoche ekintu tuwali kikwokya kintu na kimu twali kuba muntu n'omuggo wabula mu mirembe just stand mumire ku makubo mubeere okwo which number which yokubiri nga mukeera temuvambwe mujja buli ajja todda waka sigala omwo abatunda ebintu mbere mutunde mufumbe mwero nga mufumbira omwo buli kimu tukikolera omwo paka government ya Museveni lwenavaako singa ageza kuba akwata akalulu. Okitegedde oba bwakabira bwati tubeera mu kibuga talina kubilayilayo mu mirembe twali kwekalakasa bajja kugeza okwetamu obutabanguko mubalekana bakola effujjo lyabwe abo oba mubakolako mu style ne bakola kino batuviira naye nga tulina okulaba nga tutereeza eggwanga daffe feke enyi tewalina tutereeza kubanga General Museveni yesu alina kukwata mundu natta bantu ffe tulina kukola ki tulina kukola civility tulina kuba decent nga tukola bitukola tewali kwekalakasa wabula kuyimirira ku makubo just stand oba mutuule mubeerawo twali kudda waka enkuba etonye nga tuli awo omusana gwake nga tuli awo umbrella tuzirina paka government yonna lwenavaako mu mirembe tufune government ey'abantu bannayuganda gye twalondedde. Mukama bankuumire mwera.